okufulumya alipoota ya poliisi eriko obuzibu emisango y'omwaka 2024 ebadde ku kitebe kya poliisi Nagolo. Etongoziddwa omutinzi wa poliisi mu ggwanga Abasi Byakagaba. Alipoota enesomeddwa akulira ekitongole kinonyeza ku buzibu emisango Tom Magambo eraze nti obumenyi bw'amateeka bukendedde okutuuka ku butundu n'akatundu kamu ku buli kikumi bw'ogeragera n'omwaka 2023. That in 2024 we registered a 4.1% decline in the crime. This is not a mean achievement. It means the entire police family has done everything together with the stakeholders to have this trend go down. Alipoota efulumiziddwa yaze nti emisango 8,800 mu 175 gye gyatwalibwa mu kkooti omwaka ogwedde abantu 2,600 mu 2,8 basingisibwa emisango mu kkooti. Alipoota eraze nti emisango 11,000 mu 9,969 gyatwalibwa ewasabibwa gavumenti kugina emisango 1,000 mu 3,3 gye gyagwa mu kkooti ng'ate emisango 4,300 mu 579 gye kyagenda mu maaso. But we are also having some cases which are ongoing in court, arising from last year, which is 43,000. And of interest, we also had 46,000 which we did not proceed with. This category, people will report to a police station, but when you analyze, it is a civil matter. Or sometimes it is resolved. Wabula Magamba alaziza okunyolwa nti enguzi yeeyongedde era nti emisango 13,300 mu 1,302 egyekuusa ku lw'enguzi gye gyaloopebwa omwaka ogwedde bugeraganya n'emisango 12,200 mu 2020 gyaloopebwa mu 2023. So Afanda GP, with your leadership, I want to promise Ugandans that if you are stealing taxpayers' money, it may not be today, but when we get you, for sure, you will pay. Okusinziira kwa alipoota temuli eyongedde ng'emisango gibadde 4,000 mu 329 gye gyaloopebwa omwaka ogwedde bwogeraganya n'emisango 4,000 mu 2008 gyaloopebwa mu 2023. The next threat was on robberies, which also tend to worry our population. We see an increase by 5%. So this is a lot of work for us to do, but with the sub-county model, we have thought out a process to deal with this. Ebitundu bya Luzi ebisinza okuwamu n'obuzibu bw'emisango ne kuddako Kampala North Kyoga, Kampala Metropolitan South ne kuddako ebbendobendo ly'e Masaka. Akulira poliisi ebiduka mu ggwanga Lawrence Nwabini yasomya alipoota eya traffic mw'ategeezezza nti abantu 5,148 be baafiira mu benjo obw'enjawulo ate 1,923 balumizibwa bya nsuso. In these road traffic crashes, we registered 4,434 fatal crashes and 7,539 minor crashes. Ategeezezza nti obumenyi businga kubeerawo ku lunaku lw'Essande mu budde bw'akawungeezi. Byakagaba mu kufulumya alipoota n'ategeezezza nti bakwongera okusaba mu nkola okunyikiza enkola ya poliisi ku magombolola nga Pulezidenti Museveni bwe yawabula. In so doing, we have started implementing the sub-county policing model, where we shall have 18 police officers at each sub-county. And within this 18, the total will be for patrols, while others will be supporting in other functionalities. This is aimed at decentralizing the police services closer to the people, enhancing crime prevention in the communities, and enabling quick response to crimes. Byakagaba asimye ebitongole bikolaganye ne poliisi okulanga omulimu w'amateeka bulwanyisibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.